Ssaabasumba Orthodox Metropolitan Geronimus Muzeeyi asabye abantu okubeera obumu. Okwogera bino abadde akulembeddemu okusaba okw'okujaguza olunaku lw'okufuusibwa kwa Yesu Kristo n'olunaku lw'ekifo kya Anoonya Orthodox Center ekisangibwa e Degeya mu ggombolola y'e Kalagala mu disitulikiti y'e Luweero. Church ya Kristo erina aba individuals erina aba pastors abasobola okwegatta ne bakola omubiri gwa Kristo ng'era Kristo ye mutwe gwabwe. N'olwekyo bwe tuba tugamba nti tubeere bumu nga ne Katonda waffe bwali obumu ali perfect bumu. Kati ffe tuli pasoni nnyingi n'erangi nnyingi n'ekabira nnyingi n'amawanga mangi naye tuyitibwa bwe tuyingira mu kyalo tubeere omuntu omu. Olunaku luno lukuzibwa buli nnaku z'omwezi 6 omwezi ogw'omunaana. Metropolitan aberekeddwako abasumba okuli Silvestros Kisitu ow'Ejjinja ne Nectorious Kabuye ow'Eggulu nga baaniziddwa Reverend Father John Kibuuka Bosa Vicar Ecclesian omujja. Ssaabasumba Muzeeyi asinzidde wano n'annyonnyola ku bukulu bw'okuza olunaku luno mw'ategeeza nti mu kifo kino we wali ensibuko y'enzikiriza y'Abasoddokisi mu ggwanga nga yatandika mu mwaka wa 1929. Mwezi tulewanabagambe tweweeke emyoyo gyaffe waggulu tuyimise emitima gyaffe era kyekisaanidde okubagamba mu ddakiika eno tuyimise emitima gyaffe nga tujaguza ekitiibwa kya Katonda olwaleero okulabisaako nga bwali mu busatu obutuukirivu olw'okunyweza enzikiriza yaffe. Reverend Father Kibuuka aliko byalambuludde. Wa Orthodox Church mu Uganda mbadde sinaba kufunayo olunaku lwetongodde lwenjagala okutuusa okwebaza kwange eri Katonda nzaani gwe yasiima okuba nti mpeereza eklisiya yange mu kifo ekyobuvunaanyizibwa bw'ekitiibwa. Oluvannyuma Father Kibuuka agabudde Ssaabasumba ekijjulo wakati mu kusanyusibwa. Robert Musanje yakusakidde eggulu erino.